atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo gakibenga weewaawo yenze ejjumba lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannamu omubwati mwali musuubirayo omulala abantu baali basuubirayo omulala kirabika abasabo ne banyabo olwaleero nkedde bunyaaka mundabye bwe mmaze okuva mu ddwaliro ne mbagamba nti ŋŋendako okulaba ku jjajja Magala omwaka guggwako omwaka bwe guba guggwako tulambula ku mikwano gyaffe abantu baffe bangi abataagala kumanya mikwano gyabwe gye babeera omuntu n'atuuka okubuuza ekkuba erigende wa Muzeeyi Magala ng'agenda okumutereka n'abuuza ekkuba erigende wa Ssaabakabona naye nze Muzeeyi Magala yansinga n'atambula n'ajja mu kirowooza kati nze mbadde n'ebbanja nga linnumiriza bassebo ne bannyabo wano wendi ekyalo bakiyita bunyaaka ew'omusajja aliko serebu w'eggwanga ensi gwenoonya gwemanyi jjajja Magala ebunyaaka kakati bassebo ne bannyabo mu kaseera kano we tuli tugenda kuyiga nina byendabye bw'okutambula kulaba okudda ku nyumya ntuuseeko ku ntaana ya Muzeeyi Magala mujja kugiraba mu maaso awo we tulaga naye ekijja ekyo andaze wansi we bagenda okuziika omusikaawe ate nandaga ebbali ewali omwana we Katende gwe baatomera kakati waggulu nandaga ye waggulu gye bagenda okumuteeka naye ng'entaana eyo yagikozesa eri lubaga ya ttani 1.5 bagenda kugireeta bagiteeke waggulu basandukula nsandukule alyoka atandika okuzimba kakati ne mmubuuza ate maama ye bagenda muziikawa nangamba omukyalo wa wano waŋŋonge kakati n'abaako ebintu byanyinyonnyola we tugenda okutandikira mutegeere omukyala lwaki bwe yalifudde bamuziise waabwe lwaki yaliise wano jjajja Magala nsanyusa okukulaba nange sajja nsanyusa okukulaba agulumizeewo atenderezebwenga amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago erinnya Magala tazzibwawo bali kyewuunya kitaasimbwa gwayambadde musajja alumbwa muzzukulu w'Eseeri Nakibuuka ekiganyisa omukyala omuziika gye yafumbirwa biri ebintu biri bisatu ebyo ebyensonga ennyo ekisookera ddala nti omukyala gwe tuwasa aba si wa muziro gwe kiba kitegeeza wabaayo erinnya lyaba ekijja ky'ab'emiziro gye nga naffe tweddira kyaffe tweddira Lugave n'omukyala wa wano yeddira kirala kitegeeza ffe tetusobola kuwasa wa Lugave ate ekijja kyaba Lugave tetukomaawo nti osobola okuwasa omukyala nze si kyekiri wano naye abantu bangi bakirina bawasa abakyala abasooka ne bazaalako mu basajja ababiri oba abasatu ogutali musango oba ensi buli muntu anoonya ki mirembe asobola okuzaala mu musajja n'afa asobola okuzaala musajja ne balemagana asobola okuzaala mu musajja atasobola kuba mufumbo n'anoonya awalala n'omuwasa nga azadde mu basajja basatu kati bw'okwata mukyala wo n'omuziika wano ewuwo n'abaana basajja bano abasatu oba bagyeko eddembe lyabwe ery'okulima ku nnyaabwe ery'okulambula ku nnyaabwe we yaziikibwa so bw'oba omuziise gye bamuzaala kitegeeza abaana abo bonna kuba gwoba ofuuse taata waabwe ow'okuna bali bataata baabwe abasatu kati gwe n'oba waakuna nti abaana ab'abaami abana omaama be yazaala bonna obujjajja bwa nnyaabwe bwa mulundi ogumu wali we bamuzaala kitegeeza ki nti baddembe okgenda nga ne bamukola ki nga tebali abakubye ku mukono ekirala nti bw'oziika mukyala we ewuwo obukojja bw'abaana bo bufa oba obusse nti bwe bajja okulima ku taata ne balima ne ku maama naye bayita ebukojja nga waliyo ensonga eyani batutte tebagenda kuba tebabeeguya ekyokubiri nti omuntu bw'afiirwa omwana we asigaza abazzukulu bw'oziika omwana wo w'omukyala owuwo maama wa mukyala wo ne taata wa mukyala wo abazzukulu bo baggyeko oba baggyeko so bw'oba obalese ne bamuziika eri buli bwe bagenda omulima ku bagenda ne sukaali bagenda n'omugaati ne basiibayokko
ate era ne bannaffe abaddiini abazungu baatuyamba mu bintu byonna bye baayonoona ku buwangwa bwa Buganda. Ekyabalemerera kyo kye baaleka nga kirungi kyakuziika mukazi waabwe, kubanga dda bwe bagenda mu kkanisa oba mu kereziya balayira nti nkuwasa ggwe nagundi mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulwadde ne mu bulamu, okufa kwe kulitwawukanya. Ne bannaddiini bali abazungu ekyo baakiraba nti kigwana omuntu bw'aba afudde okufa kwe kulitwawukanya, twawukane bakuziike ewammwe nange nsigaze ewange. Kakati ne kiba nti ekyo kyo twakkiziganya nabo wadde badda ku sayidi eri naffe ne tusigala eyaffe ey'obuwangwa n'ennono. Kuba waliwo wali yali awakana omukazi wa mpeta yali afudde tulekwa muziika wange ne mugamba okuleka nga wali mu kereziya tewawuliriza bulungi bye walayira nga bwali bulimba mu maaso ga kalidinaali. Naga nti nze nalayira mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga, ne mugamba okufa kwe kukola ki kulitwawukanya. Era twali omuwala baali bamutana Nakigudde babagattira ne ku lutiko eyo Lubaga naye nga yeesibyeko ow'empeta afumbirwe waabwe, ow'empeta aziikibwa wa bbaawe, ow'empeta ng'ekirayiro kye yeerabidde naye nga naye bakituufu bakikola ki. Ebintu bino bwe tuba tubikola abantu abasinga babyerabira. Kati olaba nange mbadde simanyi nti okufa kwe kulitwawukanya. Entaana eno ebeera eri n'endo eno okubaawukanya nti nze nsigale ewange bodde ewammwe. Naye kaakati awo nno muno munaatusalirawo kubanga nze nekulanama batuziika ku ntaana emu naye waliwo kusalawo kwammwe kusalawo kwaffe ate naye nga situmenya nnono. Nakino kanti okugambe babaziika mu ntaana emu ng'ekika tekinnamunona. Ng'ekika tekinnamunona. Ebyo tobira nti byonna obyogedde. Ekika ne kigaa nti ffe muwanyina ffe tumutwala. Eddaame balisazaamu. Ekyo kati nakyo tube bano nga tukitegedde. Katukitegedde. Bw'owaza omukazi kyokaamuko mukunja aliyimirira n'aŋŋamba nti mwenyinaze mutwala. Baba amwagala amutwala bulungi nnyo. Otya? Oba teri wadde mu mateeka ga ggwanga galagira muntu kuziika mukazi we. Era obuyinza bwonna buba bwakika. Otya? Bw'oyaba otegeera nti omuntu nga tetwogera nakuggwe omuntu ng'alina omukyala we n'abeera naye emyaka 5 mu 5 mu ogumu n'afa n'atabikira bakika n'amuziika poliisi emukwata oziika omuntu mu bumenyi bw'amateeka kubanga si wo omuntu ng'amaze mu bufumbo emyaka 5 mu 5 mu ogumu n'anoba nadda gye bamuzaala ne wayita omwaka gumu n'afa. Abantu beewaabwe baddembe omuziika kababe baana be tebalina musango gwe bawaabira bakika kubanga ab'ekika kye be bamukoze eki okwe nkugambidde nti senga kulannama okumuziika kulina kukkirizibwa bakika so si mmwe babiri kusalawo. Kati ffe kye twakola twakwatagana ne muko mukunja n'abafamire ne batukkiriza kati tusaba ekyo kituufu nga musabye naye mwe bwe mulowooza ekyamwe tuwanga tuli myaka 5 ani akulimba anze nasaba ne tukwatagana bulungi olw'okuba nti ffe tuzimbiddwako obuwangwa ekituufu ekyo twayagala nnyo abantu naye nga situmenye bijja by'abantu baffe bano era ekijja ekyokubuko tukirisipekitinga ekyewaffe ekannabulemu abantu ekyabenkima n'ekyabente bisigalawo bitambula naye eno twagikola nga boolaba nti abalangira n'abambejja bonna bayinza obutaggwera mu masiro naye etteeka y'Ssaabasajja Kabaka agyabe abalangira n'abambejja bonna abaana b'eŋŋoma balina kubeera mu masiro bonna. Abalangira waliyo abakawuula waliyo abakanabba naye abalangira ab'eŋŋoma bonna balina kubeera mu masiro. Naye obuzibu abantu babigatta amasiro kirala ne muzibwa azaalampanga kirala. Kabaka bamuziika mu muzibwa bamutereka mu muzibwa azaalampanga abambejja n'abalengira ne bateeka mu masiro. Kati bannaalinnya be bateeka mu mayumba era bo babazimbira amayumba mwe babatereka naye abalangira n'abambejja abasigadde babatereka mu masiro. Kati bakabaka babatereka mu muzibwa azaalampanga.
muzibu azaala mpanga kiki kati amasiro gonna awamu galina ika 64 otyo kati muzibu azaala mpanga yo yokka yayiika emu yayiike ate nza n'okubateweza yiika nga giri emisiringo ebiri yo muzibu azaala mpanga emu era erimu abantu bana Muteesa asooka bamuterekayo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi 1884 otyo ne kuddako muwulira bwino ne bamuterekayo nga 10 ogwokuna 1910 ne kuddako kabaka Daudi Chwa ne bamuterekayo nga 25 omwezi ogw'e11 1939 ne kuddako Muteesa owookubiri azaala mukabaka Mutebi ne bamuterekayo nga 4 omwezi ogwokusatu 1971 kakati ye muzibu azaala mpanga ebeera mu bakabaka kati ate amasiro galimu buli mumbejja n'omulangira omwana w'eŋŋoma ekyokulabirako Muteesa asooka yazaala abalangira n'abambejja 34 Mwanga ye yaleka abalangira 11 Daudi Chwa yaleka abalangira 20 n'aleka abambejja 16 bonna baazaama era baaseerera kati abaamuteesa owookubiri weebali twakaseererako ndowooza basatu Kamaanya balinga basatu 14 weebali ne kabaka waffe naye kabaka waffe nga kwali Daudi Edward kabaka Edward Muteesa yazaala abalangira 10 abambejja 7 Daudi Chwa n'azaala abalangira 2 abambejja 16 naye ebintu ebyo Jjajja Magala byonna bikubeera bitya mu mutwe anti bwe baali balumba olubiri ku bbalaza nga 24 omwezi ogwokutaano 1966 kye baasooka okwokya byali byafaayo byaffe n'ebitabo byaffe era bye nasoma nafuba nnyo nga mmanyi babyokya ne mbiteeka mu mutwe wabisoma n'obiteeka mu mutwe kati nga mmanyi oli okubitta alina kuntemako mu mutwe kuba bw'obitereka mu mpapula bazokya kati Jjajja Magala tuwandiikiddeyo ekitabo ku bintu bayita Abaganda Abasukkulumu mu myaka 24 ekitabo bakiyita Abaganda Abaganda Abasukkulumu mu myaka 24 kakati ekyo omaze kyo basabo ne banyaba ekitabo ekyo mujja genda mube nga mukigula tunakifuna omwaka ogujja kyali kyafuluma guno ne banga bakyakisomamu abakulu tulabe abasabo ne banyabo Jjajja Magala agenda tulekera ekitabo kubanga ebyafaayo ebyo bingi bwe tutunuulira ebintu ebikwatagana n'emmengo abantu bangi temumanyi ttaka lya Buganda abantu bangi temumanyi ensalo za Buganda abantu bangi temumanyi bintu ffe bwe tubeerayo tebamanyi ttaka lya Kabaka tebamanyi ttaka lya Bwakabaka tebamanyi official mile tebamanyi crown land tebamanyi public land obitegedde era oli bw'oyogera nti crown land eryo ttaka lya Kabaka bw'oyogera ttaka lya Kabaka nti eryo ttaka lya Bwakabaka bw'oyogera ku lya Bwakabaka nti eryo ttaka lya Kabaka kati crown land kiki ettaka lya Crown land ly'ettaka lye tuyita erya mayiro 9 mayiro 9 kajja katya kabeere kenda anti Buganda yonna erina square mayiro 1,906 ye Buganda ku lw'omukaaga nga 10 ogwokusatu 19 bwe baagaba ettaka eryo baagabako mayiro 1,906 ne bafika mayiro 9 gumu akenda olukaaga baagabako gumu 6 ne baguwa abantu 142 abantu 142 ku bantu akakadde akamu akaali mu Buganda Buganda mu budde oyo yalina abantu akakadde kamu mu Buganda era ettaka lya Buganda kwe litwogerako tutwogera ku Uganda twogera ku lya Buganda kakati bwe baagabako ne bawa abantu 142 kabaka yafuna mayiro 305 Katikkiro eyaliwo Sir Apollo Kalibala Kaggwa n'afuna 32 mayiro square ya mayiro si mayiro bw'oba oyogera ku ttaka olina oteekako akagamba nti square ya mayiro bw'oyogera ekigambo kimu nti mayiro oba otegeeza ya luguudo ery'ettaka kuba bwe tunaaga nti mayiro 32 kitegeeza okuva ku posita paka w'obulenzi square ya mayiro yeyettaka mayiro za luguudo era bw'oyogera nti
bwoba oyogera ku ttaka kyonna olina oteekawo nti sikweya ya mayiro 8 naye buli woga nti mayiro 8 kiba kitegeeza oyogera za luguudo naye sikweya muneba mayiro namuneba mayiro namulingazikola sikweya ate bonokiwala oti ojasanga olina mayiro 4 ettaka babala sikweya ya mayiro oyinza n'okusanga wali afu mayiro nawano afu ate wano kooto oweza mayiro kati poloti erina sikweya fuuti 15 poloti 5 ku 10 erina sikweya fuuti 10 5 kati bwomanya n'omagamba nti poloti erina sikweya erina fuuti 15 oli ajjazi kubanga akkirira okitegedde olwo aba agenda funa kilomita 5 kuba buli kilomita erina fuuti 10 naye kati lwaki obeera olimba abantu muti wasoma ebintu birala nnyo omuntu eyayogera erinnya nti Jjumba lya Nkima ne Magala lya Lugave baali tebasoma naye waliwo atamanyi nti Jjumba lya Nkima tewali atalimanyi waliwo atamanyi nti erinnya Magala kuba mu 1564 ab'ekkobe batta omukago n'ab'Olugave ab'Olugave ab'ekkobe batuuma erinnya Magala nakyo oba olaba Reverand Magala musiiwuufu wa kkobe muganda wa mwami Nsayiri Kawuma naye nga Magala linnya lya Lugave eryatandika mu 1283 Magala simwogerere mu Kiyibirizi gonna gatandika olunaku lumu nga Kimera ava e Bunyoro okujja okuli Obuganda nejjejja mmwe Lulegeya n'amugamba nti bajja bayita mu Ntungo awo we bayita Ekikonge ne waliwo ekyalo kye bayita Magala n'abaga nti abayita mu Ntungo zange muli balangira n'abaga nti uyo emabega simwogerere naye mukulu yeeyogerera kati kinene ennyumba n'abaga nti simwogerere naye mukulu akola ki ne batuma erinnya simwogerere naye mukulu akola ki yeeyogera n'amubuuza biki by'olima n'abaga nti ekirivaamu kirigwira Magala eddima Magala bwe bwerere bw'omusajja kati abagagga baafunanga ebintu bye baba abaavu ne babayigira ensolo ne bajjako amaliba ne beesiba ku Magala kakati ono bwe yalaba abantu bagenda baali 37 n'abavaako emabega kati Kimera n'abuuza Lulegeya atona naga nti ayo ye bw'atyo mu Kiyibirizi tatambula nga alambadde wajja akiyibiriza buki ne batuma erinnya mu Kiyibirizi kabona mukiibi owulidde ebigambo ebyo erinnya oliwulidde lya Mukiyibirizi mutegeere ennono zammwe kubanga jajjandugwa kati ennaku zino erinnya baali kujjako wali totegedde nannyini lyo ne bakutuuma Tibuuseeke kati eryo titulituuma lya mukulu ndugwa tebalituuma ne Walusimbi baaligaanyi ne Walusimbi Wefumba ne Kasujja baaligaanyi amannya gonna ne Mugema jjajja wange ow'Enkima oli otya jjajja Mugema mukama wange nkubuuzaako baba Kiggundu ebigambo biwulidde ye Muzeeyi Magala Ebunyaaka gye tuli owulidde ebyafaayo by'ennono tutegedde ku Masiro tutegedde ate ekibira nga tukinyonnyodde kati ekibira eyo Kabaka gy'abulira ng'oyingidde mu Masiro mu muzi gwa Zaalampanga munda bw'oyingira olwo ojja kulaba ekibira era bw'ogenda bw'oti n'oba otunudde kasita oyingira mu muzi bwa Zaalampanga oba ogenda kulaba ekibira oba ojja kiraba kati yeeyo gy'abulira era Kabaka gy'abulira mu kibira kakati ekibira kiri mu muzi bwa Zaalampanga munda era kyabuliramu bakabaka bana bassekabaka bana be baabulira mu kibira ekyo era yabamenye gwagoberedde puroguramu eno emabega bassekabaka abo yabamenye kakati tugenda kukola tutya Muzeeyi Magala okuddamu okuyigiriza abaana baffe ennono zaffe bwe tutunuulira mu Bwakabaka bwaffe nga tulabanga obutakoze kimala okuddamu okuyigiriza abantu baffe ennono zaffe abantu ennono baziriko buwangwa bwetaliiko manye ebyo bintu bibiri byanjawulo kati omulabi osobola omwawulira ku nnono n'obuwangwa yewaawo abantu ffenna Abaganda kababe bannaddiini bakitaffe mu Katonda kababe baseeka batambulira ku nnono za Buganda ekyogeza Bishop Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu ennono ye mulambika nti yeddira Mpindi era ayina enju mwava
alina olujja mwava, alina olunyiriri mwava, alina omutuba mwava, alina essiga mwava n'akasolya. Era nze mmanyi mwami Kazimba Mugalu bisopu ekyakimanyi kyennono ye emujja ku ye ng'omuzzukulu nemutuusa ku nnyumba ng'omwana nemutuusa ku lujja nemutuusa ekyakikola ki eyo nno bagitambulirako naye obuwangwa bwaffe bwe batakola ki bwe batatambulirako era n'obasanga nga yakugamba sigamba Bishop Kazimba kyengamba abavudde ku buwangwa nga balina amannya agatali gaabwe nekyegategeeza tebakimanyi obwo buwangwa nti abo Abaganda batuuma amannya abiri batuuma ery'omu Kisasi bamutuuma n'ery'omu Kibbo ly'eryalule ery'omu Kisasi lyerisooka ku nnaku 7 ng'omuntu avudde ekkaali balimutuumira mu Kisasi kati eryo libayita batya Magala kitegeeza nti wejjira Lugalo eryo lya mu Kisasi bali kyewuunya nga bakulese mu kika mwobadde kyaligamba nga bakujje mu kika kati abantu baba n'amannya ameka abiri kakati n'osobolayo n'okubaayo ery'olutalo bazanye sebaana bannemye amannya bwe gatyo oli n'alikuteekako lwana nkutaase mwokya muliro mutabula mafumu ago amannya aligaweesa naye gali mutta asatu n'ofuna erinnya ery'ekika erinnya eryalule n'eribbule olwajjajjaawo yayokyanga amayumba nti oyo mwokya muliro yatabula nnyo amafumu yagaweesa nti aligaweesa butereevu mukyanga nnyago basebo ne banyabo ndowooza muwulira mugenda ne mubeera eyo jjajja Magala kyenazuula ku jjajja Magala ebibye tebimuggwako ayina ebintu bingi ayina ebyafaayo bingi eby'ennono wabula twebaza social media n'abantu bonna abaddukanya emikutu gya jjajja Magala kantumireko omwana oli owa Simba bamuyita Julius Serwanja Nsonga ziggwa weebaale nnyo okuba ng'oyagala jjajja Magala kantumireko omwana mulenzi Kakalamu wamuteekawo sinze namuteeka Julius oyo yennyini yagobera Kakalamu ogenda e Canada ng'omuntu akyatambula n'ensi Kakalamu yali mutuufu era Kakalamu Mukama nkwagaliza emirembe yonna gy'oli bw'oba ondaba essimu zo tezikyaliko asoma Kakalamu nkwagaliza emirembe kaakati Kakalamu yandeeta mu kamera naye waliwo omuvubuka omulala bamuyita yali yeeyise Giant Zonto naye alina erinnya eddala liyita Saabakaaki yasooka okundaba kati bajjanga okundaba wano nga bwe muzze ne bajja ne kamera kati Kakalamu n'anteeka ku YouTube najja ne tukola pulogulaamu y'omukafunda ku Radio Simba nanjogera ku ntaana naye ng'omuntu eyanzuula bamuyita Saabakaaki gundi Kakalamu ye n'anteeka ku mukutu n'anteeka ne ku Radio Simba okumala emyezi 2 naye ng'eyandabira ddala nti nsobola okuba nga nina kyensobola okwogera abe ennaku zino naye yakyankalamu byasanga musajja watu naye byayogera ensi yamwegana ngasoyogera ebitagato kyogamba Saabakaaki wavaako ye bw'anoonyanga omuntu bweyagala okudda mu bantu mu kifo ky'okunoonya ebintu bye banaalaba ate yalumba bantu mufo ky'okubeera ng'anoonya erimwagazisa abantu ate alumba nze sola muvaako kubanga mwe musajjawo nina wano mwami Badru Kawooya mukwano gwo toyogera pulogulaamu nga toyogedde ku Badru Kawooya era nejjo wano ku Krismasi yajja nebaze nejjo nembeera naye mwami Kawooya Badru taata wange andabiridde emyaka 38 ova mu 86 ne munnange nno n'amuddako bamuta Lubega George William Badru yadda ku Lubega George William nze badde n'abantu bali egamba nze ntya n'olunaku okuba lwenjogera nga soogera ku Lubega George William na Badru Lubega manya Lubega George William ne Kawooya Badru wamu yadda ku munne abantu bali bambeererawo
nawala wennyini wetutudde balinawo omukono batya nti nali njogera ne mwami Badiro obudde obwo baali banyumya nnyo ku mboozi ya Faraididi yali omuyeekera wa Somalia ba Somalia atandika ogiyeekera mu 1975 n'afa mu gwa mukaaga ng'oba 16 mu musanvu ng'ayeekeredde emyaka 20 yafugamu ate yafuga mu Afrika yonna omuyeekere yali ayeekedde gavumenti n'awamba Yoweri Kaguta Museveni Jonas Savimbi yafa Faraididi yafa Sergeant Ddo yafa nga tebawangudde ne bayeekera ne babeera balula waliwo n'omulala yakafa nga yeekeredde emyaka 42 Galanga yayeekera n'afuga ye yafugako omwezi oba gumu oba mwaka Galanga yafugako naye mu Afrika mpozi wama ne Galanga tumugatteko y'okubiri ne Uganda yali terimu muntu muyeekera yali agifuze kati ate ono yebaze atufuze ne byali biri mu nsiko n'abitwesasuza ati jajja bagala si mu bubi nze sitwogera mu bubi naye gamba nawe gye yalabira mu nsiko naye agiretse naye agitayadi abaami abo baali banyumya nnyo ku Yona Savimbi Sergeant Ddo Owangola kati mune mugamba omwana obwavu nga bunumanyi naye nti ekikulumya obwavu tolina ggaali olunaku lw'oligula eggaali lw'oliwona ennaku mugamba nanga lw'oligula eggaali lw'oliwona ennaku nenfuba nenoonya eggaali nonda empanka nonda empagi nonda omusingi Mukama nanyamba nenonda eggaali naye nga fulemu yaggula nengenda nnima enkoko awo nalima enkoko oba 5 nevaamu siringi 7 enkoko tegeeza ki enkoko zino enkoko ng'eri empanga ng'olyakuwo kati agikulaga bwati n'akulaga ekitundu ky'olubimbi kati ekyo balina okulima enkoko andi gy'oba olimiridde gyebakuwa gy'olima mwali buuliddeko abalima enkoko nze nakitandikawo kati abantu bakuno bakugamba nga lindako tutunde emmwanyi bwe yagiranga waliwo omwami bamutanga Sande ne Katwere nga bagula enkoko ati nga agandindako Katwere bw'anajja n'agula enkoko zange nja kuwa olubi kati nze kye nali mmanyi omuntu bw'afuna essente akyusa ebirowoozo nga ndi enkoko yennyini gy'obompa kati ate bw'akuwa olubimbi lw'enkoko buba lutono okusinga olw'essente oba enkoko ya 15 bw'akuwa olubimbi apima lwa 10 alaba nga atakuwadde essente kati ate bw'omulina n'atunda n'akuwa olubimbi lwa 15 ayagala olime yiikeezi biri luba lunene so bw'akuwa enkoko yokka akugamba lutonotono kasi nze nalima nnyo enkoko nnyo ng'ate zifuna nnyo akuwa olubimbi lutono n'akuwa empana n'ogitwala mu woteeri y'Amatovu ne White View nga woteeri ezi mu bwere zaali zifumba enkoko White View n'ey'Amatovu naye bwe batazigula odda n'ozirunda n'olinda bwe bali kuyita nga teryagula nkoko ekasana nga teryagula era nze namala genda Kikonge eyo nindaba nga bawanika enkoko oli agiwanika bati buli mmotoka ey'ebbeeyi n'eyimira n'egula naye nno ffe tetwawanika ku nkoko munange nga nnima enkoko nga ngula fulemu nga eggaali eggwa mutwalira era namusanga banyumya ku Savimbi abasajja kali mu budde obwo baali bavubuka kuba kati mwami Badiro alina emyaka 72 Lubega alina 74 naye kati twesalako emyaka Lubega ali njugula 89 kati bwe tusalako emyaka 35 n'ensanvu balina 37 nga be bantu abaliko kuno abalala ate abo oba ofunye eggaali obwavu obuwonyi olina olukoba ne mwasiina nambuuza olina ejjambya ne mwasiina naakirira eri emmange Wangola yaddira mukyala we omukulu ng'amuyita Angola ngo n'amuyita Kaputeni ngenda nampa olukoba nejjambya naye kati bwe bunaakya kati obudde buzibye ojje era baakeera ku majja nga seebasenya kulaba baali obugagga buva butya mu ggaali
agenda olaba layini eyo yandiizi tema kalina ng'atema enkota 8 zisibeeko zitwale Kaleero Kampala awe Kasana kati awali ennaanansi bayitangawo Kaleero ngamba amanvu gano ndiizo ono mutunde siringi 6 zogenda kumpa siringi bisatu Ati ntuuka onsangawo mafuta n'omukazi omwe yabamutanna mu biru abayaya n'amagala mutuwe bitumanya nga mwana gwe nga nange neekalamula nga mulamula siringi 10 nabanga tukuwa siringi 8 buli 8 tukula 10 ngamba bamusasule nga 10 buli kakota embade bayinti buli kamu ka 6 era obukota 8 yali angambye mutunde siringi 6 ye muwe bisatu nange nsigaze bisatu kati nabutunda 8 n'omuwa bisatu nenzira ne munnyonnyola naga kati obukaga omaze mpe bisatu byange nenfisa bita naga kati twalayo obulala 8 naga kati kitegeeza bamwagala kati ono mutunde siringi 7 ngenda okutuuka nga ndizi wange mulungi ne mutunda 9 ne muwe ebisatu nese kakati bwe navo waako talina nga kati kyogenda okukola ogenda kufunayo ekikapu okola edduuka ngamba nzija genda mukatale ku bbalaza osobole eddala ly'ensansa osobole ebibiriiti oleete nesigala taliiko sene naye atambula kijojjanga mutwala ku mwenge ogule n'omunnyo nagula negiyita ya Naseti nambireeta nambitambuza ku kyalo kuno wakana nga sifunye sente ntwala ku makya ntwala ndiizi n'enku akawusaawa 10 maze okunaaba netambuza edduuka mu kikapu olwo eggaali ate njireka aŋŋamba bwona ogenda ku gaali ojja kuba ovuga supiidi tojja kutunda kati wano genda ng'otunda ng'otambula kati wali baali batundawo omwenge wano nga batundawo omwenge naawe Wanajjuma nga batundawo kati nga ngenda buli batunda ebirawo by'omwenge kati oli aganange empayo twalayo sabbuuni twalayo kino eka oyo naakusasula ogenda okumanya nga akaduuka kaweddewo sente ozirina n'omala obbigaba n'odduka ewa Sande mu biru n'osuubula ate olwo nga sikyadda nakkazi nsuubula Kasana nfuna sente era bugenda otuuka 9 mugumu nga nina omutwalo gumu 14,800 ogw'essente nemugamba nkoze ntya yafudde olujjajja amaze okufa ngenda kubeera wa nanga tolinaawo sente zobadde otereka ngamba nina ngamba olina sente meka nemugamba nina omutwalo gumu 14,800 ngamba kyogera obadde oyakoze nemugamba agula kibaala ngamba nimugamba Haji tayinza kunza Haji ekitaawe alinawo wonna ekibanyanuza kyali kyayikanga 18 ngamba Haji tatunda olaba nemwayi za sizoni tanazitunda agenda kewa Saamu waliwo omwayi bamitanga Saamu Sempala ali wali yali muganda wa Fred Kigozi mubayimba olimba Saamu tonjiwa nondese ndongo semadongo kati yali akulembera oluyimba olwo Fred Sempala Kigozi kati ono ye Saamu Sempala akati nengenda Saamu nakkiriza okunguza bwamala naŋŋamba naye bwe tuba tukolenda ngenda gyamakuwadde nemanya onanzibye nenvaayo nasanga wano waliwo omukazi mutamiivu mulungi nemugamba sengambadde njakunguza kibanja nangamba olina sente wazigyewa buno obukuba obadde otunda biki nemwanina nambuuza olina meka nemwanina omutwalo gumu nangamba tugende nkubuuze wali ewaawiri waliwo omusajja yali wali yazimbawo n'enju asimbye emmwanyi mulimu emituba kakati nentyayo nga wala kati jjukira olwo lwali lusalosalo lwa kibanja lulwangako kkuba ati tutambula ntwaye nga waliwo ffene yabala nnyo awo kati nga waliwo ettugunda awo waliwo etteera mugamba anze nguzaano nga nange kyenjagala ngoba abaana ku ffene nti bw'oba oyagala wano nkuguziza ogenda bwoti eri gyempita leeta essente zange nambala omutwalo ngangumuko bwe ntyo ngangula wano nga nina emyaka 13 n'emyezi 8 kati olwo jjajja magalo olina emyaka emeka
giyombya abantu tukireke benjogera emituufu igabayomba benjogera emingi igabayomba abantu bantago kati gireke tugivuddeko muve ku myaka abantu bayombera emyaka nebojogera mu butuufu nebojogera mu kati boyogera emingi kyatannagiweza oyogera emitono nti abasajja asazizza bagamba atemeza jambiya nze nayogerako ku myaka gyange wano emituufu mu 22 naye abantu bayombera mu komenti section era nagimala sijogera baliyogera ku ntaana era kati naawe nakuza birthday yange naye nze nagaana ojogera abantu abayombera emyaka mukyala wange omulaba alina emyaka 44 kati bwe twali ku kivu ne baga nti abasajja abakulu basusse okuwasa abaana abato nga balaba ate mukyala wange muto okitegedde ku myaka 44 ate abantu ne bakayana olw'enkula y'abakazi nze bwe ngamba abantu ndi mpezeza emyaka 46 nakozesa birthday ya myaka 46 nga bayomba kati ate ekyo kyekigenda okuyombya abantu kya myaka 46 kati nze nagivaako kikyajogera nange kati ngikomezaawo sigenda kugiddamu omusajja badi banaye mumukubireko mu ngalo yeebale nnyo badiri oyo kawooya yeebalire ddala mukulu kawooya ngula wano nga nzimbaawo enju yange eyasookaawo yagizimba nga muwe 10 yagimpewedde yerimu n'ekinaabiro nze nasooka ozimba enju ku bunyaka kuno ng'erimu ekinaabiro ku bunyaka yonna ne mu muluka gonna emyaka 13 n'emyezi nagizimba eyo nina 14 n'emyezi 2 kati ku 17 nenzimba wali nga nze nsinga ennyumba ennungi nga y'amabaati 11 kwabiri nenzimba enju ze nasooka ozimba wano enju eri Half Bricks mbadde nzija ne baaba ne mugamba nti kale munnange ekyalo bunyaka bw'oba ogenda olina kubuuza amagala toyina goyinza olinaga nali nze sikiwuliranga nabo kakati buli kyalo mukama katonda akiteekako bannannyini kyo kati ogaana otya omusajja ono nti si ye nannyini kyalo era olaba ennaku gye yakuliramu obulumi bwe yakuliramu bwamuwa okumanya ensi bwamuwa okumanya bwakwata abantu bwamuwa okumanya nti obugagga bwe buli mu bantu be kati tutambula ne tuva mu Kampala ne tuvaawa n'ojja olaba Muzeeyi Magala nze Muzeeyi Magala gwagalako ekintu kimu oli musajja wa mpisa ate gw'otayagala obugandi gundi waliwo omusajja gw'osinga okuwalana wagata kuziika Kirumira Edward naye Kirumira yakola ki munnange Kirumira mu mwaka kati amuddako ye muka kitange amuddirako ddala Nakafuuma ye mukyala wa taata wange waali Nakafuuma waali abeera Nakatikamu yazaala ewa taata wange abaana 3 Mukiibi Mutyaba ne Nabatanzi ye mwana abasembayo kitaffe yatuzaala abaana 4 kati omujjwa bw'ajja awaka ayera olujja ne bamuwa ssente kati nali ne baganda bange ne bayera n'abaana n'abawa ssente n'abawa n'omumwanyi mu kibanja kubanoga kwebanoga kati ne bajja ne banga baba batuwadde omumwanyi ne ŋŋenda omwebaza nanga nze mpadde bali bange siwadde ggwe ekyo ne kiggwa kaakati mu mwaka gwa 88 n'agula amabidde omwami yafudde bamuyita mwami kyeyune enkota zaalinga 10 n'ensomba amabidde gali yange gasome ngenda kuwa ebikopo by'omubisi bitaano n'ensomba amabidde ago wiiki 2 omubisi omusogole omubisi bwe gwagira ne mugamba omubisi mungi mbadde njagala ompeemu mwenge nagenda guguza ono najjuuko ampeemu ssente omwenge bwe gwatuuka yaŋŋa nti guno gwadde mwenge nataddeko omuwemba nataddeko biki ngenda kuwa ebikopo bibiri ekyo ne kivaawo n'abikuwa yabimpa ebibiri kakati 88 era omwaka gwe gumu njiga eggaali kati ŋŋamba Kirumira njakuvuga mu ggaali naŋŋa agenda olime emmwanyi zange ziri zonna nanzirima nazimira ndoze emyezi ng'egi ng'agenda kumpa eggaali okuva wali ewuwe wali si bw'obuuka kino ekibanja oba ogeze ng'ekibanja bwe kyali ova ku kino ekiddako ewuwe nawaniira alina kumpa emirundi 5 ng'amaliriza ng'ajja alambula ovugemu emirundi 5
ekyo nno kyaliwo nga 22 ogw'omunaana 88 munnange nga navuga 3 n'agamba eggaali ekooye kali ne mmanya nti enkya eggaali ejja kuba eweddemu obukoowo anyongere n'oguliko emyaka 36 yakongera mirundi gyebyo agatta ebintu agenda abigatta okimanyi nti ebyo tobinnyonnyolangako ndabye puroguramu za muzeeyi Magala ekyo wali okiwuliddeko otyo antwalewo obulenzi obutoota jjukira nina kudduka ne ŋŋenda ew'obulenzi ye najjira ku ggaali tutuuka eri mpoota kanyanga ndeeta amazzi nkola ki yali afuuwa luyinja nakusiiga langi amazzi gaba matono jjukira tuva ku kyalo eki timu naye nze nsooka ku makya ennyo ne nziruka ova notuuka ew'obulenzi mayiro 11 ne ŋŋenda n'ansangayo nejjukira tuva ku kyalo eki kimu takutwalako ne tumaliriza mu bukoobo obwo 11 n'otambula n'asimbula najja gonogira ku bigere ekyo teyandibadde ensonga kuba saalina ggaali neye yali yiye naye nempoota ennaku 11 nga mubanja siringi 550 teyansasula wadde olw'ataano saakomaawo nensekula ebinyeebwa omuwala we bamita nanfuka gyali abeera nakawempe nenakulu abeera kawempe abo baana bo bawalabe baana be baana omu yamuzaala 72 omu namuzaala 74 ne bangamba bwoba onoolya emmere wamusekula ebinyeebwa kati ffe eno twalyanga doodo n'owa yero kati nensekula ebinyeebwa bampe ku mmere ebisekula ne bagala tebigonze byagala bya buto nembisekula era ennaku nzijukira bazaali 2 ogw'omwenda 88 nantuulira emmere eyo kirumiranga abagaana ogijjula nkoowe ali abaana batandika bonna jima asumagira kisawuza asumagira walodolosi asumagira abaga mujjule abajjula ati ziwera era Saalongo John yagamba essaawa ziri 3 n'eddakiika 2 kuledi emala okulya nentambula kirumira naga singa mulese mulirinda okujjula emmere ono abadde akuumye emmere yaffe n'agira nga atukuumako kati ekyo nakyo kyakola ki kyakuluma kyannuma abazadde abantu mukola abaana abato ebintu naye baba banootinga netandikwa ngo era bwe nalimanga enkoko nayita abaana be nga njirimidde nennaku oluusi 2 natuka nayita abaana be Denesi kati Denesi yafa Tomu yafa Nansukusa yafa n'abaaliwo musome nnyo temubangoona mulaba abadde alimako musome nnyo nemwe temulina kyemujja kuba mbali basoma kazo mix eyekawempe timu abasoma ekamba temusobola kubanga ono gayambanga bingi ebingerega awo wonna ne tuvaawo tutuuka jjo lyeno lyabalamu 216 mukazi we alwala mukazi we ye yali Namagala Joyce nze Magala namuyitanga ssenga ati 216 nali nfunye ssente nali musajja ennungimu aŋambye Magala ndi mulwadde mututte ekiwoko bamujjanjaba ekiwoko amazeeyo wiiki 2 kirumira teyavaako awo kugenda kulaba mukazi we ku ddwaliro nensasula emitwalo 7 n'avaayo kati mu 2017 n'addamu n'alwala tuteeka wa Dr. Lwanga wali ku Nakolo n'alwalawo wiiki 2 omusajja oyo teyalinnayo kati senga oyo ne bamukebera ng'alimu mulwadde wa mutima naŋŋamba nga nemugamba kyolina osooka okukola kuva ku bibiina naŋŋamba bamanja emitwalo aga nengabala nengamuwa naŋŋamba nazimye ne chaati yange ebulako seminti nenfaata ensawo 10 nenzikola ki kati 2 alwadde omutima buli myezi 6 twawangayo $1,000,000 emulago bamujjanjaba
kati njagamba nga sina ssente wanimpadde ne muwaataalo naye abaana be bambi bamusomera nga n'olumu taŋŋamba nga siga nti nze nali mujjanjaba naye ne tubeera awo kati ku lunaku lw'omukaaga lwali lwakuna nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2019 ngula emmotoka Kawundo eri Kawundo yaffe ennene eri BF olwokutaano nga njijjayo nga nkubira ssenga nga mugana naguze emmotoka nti ojja kujja onvugemu ontwale mu lubiri ebamunaanika nkole ki nga mugana ngenda kujja ku Saane nkole ki nkuvuge olwo nina emmotoka 2 awaka efuuse yakusatu nga nti kale kati kwolwo olw'omukaaga saamunona nekusaale kati ku bbalaza mukubira essimu kiro mugasenga nva Kampala naye andiye nkulabako nkuleetereyo kyandeetera chipusi nenkokanyakyama ew'obulenzi nga mugwira chipusi enkoko nga ne sukaali ndeetera n'omugaati kiro saawa 4 nga mbimutwalira nabimutwalira nga tubiryawo twavayo saawa 5 dakiika 24 kati ku makya nga nkeera ntwala muwala wange nga twagala kugula bitumbuwa kati kuddu ewa Kirumira waliwo akaduuka batundawo ebitumbuwa nga tugula ebitumbuwa 4 tuvaayo kati nga nabatanza nga batutunuulire motoka mpya tebagimanyi nga nvuga nzikirira kati nga nfuna essimu ya mutabani waffe bamuyita Charles yasenga ye yavuga nga mutabani waffe agikwata senga kojja maama agambe jangu omutwale mu ddwaliro Mulago tulina ebbaluwa ziddayo ng'ennaku z'omwezi 16 nedda 15 14 ku lwokuna manya ku lwokutaano kati ankubira mutwale Mulago mu Art Institute ku lwokubiri nga 11 kati bwenzija nga nvuga ngende Kasana nga nywa amafuta ga mitwalaga muvuge mutwale kati nenzijukira ngambe Mulago ku lunaku lwe bagambye olina okukola ki okuddayo olina okuddayo ne bwe mutwala leero tebajja mukola ki mukolako tebayenda mukolako nti kati nga mugane senga ntwale Mulago tebagenda kukolako nti kantwale ekiwoko nga nti ntwala wonna woosobola kati nga ngamba naye kimutwaza ekiwoko ewala basisama wano ku Tteesa mutwala ku Tteesa bwe muteekawo nga mpulira empewo nnyingi nnyo naye njagala ondeetere bulangiti nessuuka nebikke nga jambinona kati bwe mba nzirayo nga nsanga omwana omukyala nga ngamba ne Alafa mulwadde Alafa ye mwana oyo ayisawo kagaali nga mweka ne ssenga wange mulwadde nga nteekayo wali engwenge nsaleko okudwalira eddene nende mulabe kati mba nvayo nga ndaba baboda bampita wala omukazi oli akaaba akuyita omulwadde gwolesa basenga wange afudde kati senga mu bulamu twali twateesa nti bwe musookanga olubugo lube lwakuna olwamukyala baye lusookanga olwanabatangi ne luddako olwanakitene ne luddako olwakatende yali akyalimu ye wakuna naye ne tuteesanga olwange lwakusatu baawe yasookanga Jime naddako nze nenzirako kati ngula olubugo ekasana bamuzingamu muleeta kati bwe muleeta omuleete ewa bbaawe naye omusajja otwatwala mukazi we teyavaako awo paka we twadda ng'afudde ng'omuntu gwe batwalira omubi ali obubi bwe natwalira mu mmotoka waliwo omusumba ne mukamusumba be baatuula mu mmotoka teyajja era twamulekawo awo kakati bwe yadda bwe namuleeta nga ngula akawunga nga ngula omuceere nga bafumba ngenda ngula emigaati nga ngula n'ekidomola ky'amata agamba abantu mayembe gamugambye agula ebyo kati abantu abamu bawa ebintu tebabijala ngendo bbala kati olutandika amusalidde emmotoka leero nga nsirika nga nninda kati naye nowulira nga kisusse ng'olya ngamba n'olubugo balumugyemu balwokeza mwotadde ebintu kati nali ntutte bulooka ntutte enku nanyisa emmotoka buli kyama nakijjayo nga nkiteeka wano sirika tuwaddayo eri kulumbi saddayo nga mbeera wano bwe nagira abana bangamba agenda obeerewo senga biki nga mbeerawo nga mpulira nga kati wayitawo ebbanga tono
bamuziikaawo. Omwana wange n'afa kuba wayitawo oli 2019 ono 2022 yagamba nga abantu abagenza oziika abamagala mbeewuunya yali asse wange yekka nga manyi ebintu bye tebiyitawuwe naye oyo asita miso kwegana nindo okuwulira ng'ojjudde butereevu ojjula kati wayita omwaka gumu Kirumira n'afiirwa omwana ku Sande bamuziika ku bbalaza n'afiirwa ne ku Lwokutaano bamuziika ku Lwomukaaga mu wiiki emu kati wano tuba amawuga ga 3 era nabagamba Kirumira abalimba yafiiriddwa Muteteme tannafiirwa ku mwana kuba yagamba abange nze nabafiirwa lwakuba nabasimira entaana naye yasimye tiyasimye ate yamuziise mu bbanga yagamba eno yange nagisima kuttira mu bantu naye Kirumira nze gwe yagamba nti natta mukazi we yali yakafiirwa abaana 6 nga bonna balenzi kuliko omuwala omu baafanga ki yafiirwako n'abaana yabattanga yafiirwa abaana 4 mu mwaka ogwo nga bonna balenzi naddako n'afiirwayo omulenzi naye nga wayiseewo ebbanga kati wagamba bw'ofa Kirumira takuziika naye bw'afa nawe toziika sisobola era ne bw'afiirwa sisobola ziika naye akimanyi nti omuwala simanyi era simanyi lwalitegeera nti simwagala kyogamba ye talaba social media oba alaba oba talaba naye Kirumira mubi asinga ne covid basaba ne bannyamu tuli wa Muzeeyi Magala emboozi ya Muzeeyi Magala nzibu tutandika omwaka sooka okubiriza abakkiriza b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono abantu okukola obuulire abantu okwagala ennono zaabwe obasiibule mwaka omupya abantu bakole ki omwaka omulungi ogw'emikisa ogw'emirembe ogw'essanyu bane temwetaba mu bintu byonna binaabaleetera bizibu byonna mweyasitamumanyi nti binaabaleetera akabasa temwogera bya nsimattu temwogera bya kalebule ate bajjajjaffe bwenna ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mukomye empalana mukomye okudda ku social media okukolokota abantu baali babaddeko mikwano gyammwe mukomye okgenda mu bantu ne mwogerera bannammwe ebibi anzikiriza y'obuwangwa n'ennono nsobola okwesisinkana ne muyomba awatali kamera tweswaza ffekka muleke kufuula nga bali abalimu ebibinja kale bw'oba otaddewo ekibinja nga bw'okiraba tolumba munno mubeere mu bantu temusiiga balala nziro nze kino nyinza okigamba mwenna abaaliko wansi wa Jjajja Jjumba Lubowa aligaweesa bwe musoowagana asigala kitaawo mu mpewo ne mu nnono ne mu nzikiriza tomwogerako kibi ng'abantu bonna nabagamba Mmengo terina kibi kyerinkola nenjogerako kibi lwa nsonga nti buli bw'okwata omulugwala n'omugeeza Mmengo esiruka Abaganda naye yennyini takwesiga bw'oba waliko mikono gya Jjajja Jjumba aligaweesa Lubowa bw'ona omugeeza omulala gw'olowooza nti oli mikono gye ajja kukimanya nti wembaawo lwemba munnaabwe wenvaawo mbeera kamunye namukwakula era oli akitwala nti olaba ayogeddeko oli eyamulabira emyaka 10 nze obwogumu tajja kunkola ki bane muleke okwerumaaluma naffe tulina bingi byetusirikidde olw'okukuuma ebitiibwa byaffe n'eb'ebitiibwa by'abantu betutambula nabo Jjajja Lubowa Jjumba ali mu kiti kikye ojja mwogerako bingi asigale mu kiti ng'era akyakusinga bingi ffe bye twandyagadde nti oyagala obyogere nze kangeze nga ku Mmengo nti oba bibi ngeza bugeza neri institution nnene nze abantu bangi bendabye abeegezezza mu banene tojja kusuula Jjajja Jjumba Lubowa ojja kusinzira nga gwe ogudde buli bw'owalampa manyi Omuganda yagamba anaalemwa ku kinene kw'otandikira bw'owalampa ali waggulu gw'ojja oggwa ng'abantu bangi nze benalaba nze nalabira ku bibiina by'abayimbi baalinga gurupu yawamu olw'okuba bakubye enduulu ngazze mwatandikawo ekibiina nekigwa ye n'agwa n'ekibiina kye ekibiina kyo ne kisigalawo
wano omuyimbi omwe yali asudde ekibiina mwavudde yali Kafeero yava mu makula n'egwa kuba yagenda n'abayimbi naye nze nkubuulira abantu basudde yalina amaanyi naye yali alemye okusuula Lukwata yali alemedde okusuula Lukwata era Lukwata abantu babeera ne Kabulada professional singers nenga ne Lukwata bagiraba basudde yafa ayimba ennyimba meka kirizinaana mu mwenda ku teepu 14 yatandikira ku teepu bagiyitaani mukyala mugerwa nazaako ate munanga abantu bagimanyi bayita okuzaala kwa leero bagita kuzaala kwa leero nazaako mukyala Kandida nazaako ekyuka ekyagwa mu ntamu nazaako mulamu tonnenya nazaako ekyali mu ssabo nazaako ennimiro y'okuganga ennimiro y'okubuganga nazaako ennimiro y'okuganga kyekyali mu ssabo nazaako Pirisiira nazaako bye mulinanga nazaako bye mulinanga kwe kuli mu bunengoye bunengoye eri ku Pirisiira nazaako byendabye nazaako va ku bantu nakuba eggwala ekitwala ku mbaga nakuba eggwala lyasembayo kuba ne teepu eyo ekifaananyi bakimukubanga 11 lwalinaku lwakubiri naafa ku lwokusatu abasabo ne banyabo ye muyimbi Herman basudde yekka gwe nawulirako nga Mzee Magala amwogerako nti yaziyimba ennyimba 89 ku teepu 14 ate nakuwulira omanyi nnyo ebintu by'abayimbi abayimbi entambula gye batambulamu ennyimba ze bayimbanga byabwe amuwulidde ennyimba ezo azoogedde mwananga lwennabalangira nga mwambala omusana okwemyusa mbwenyi wano genda ewalala olinga nziro kikyeddalekayo bulikalonda ate n'abimba nakati bwebiri butereevu mbu bakazi mmwe temugende kane mwekebogoza kana akasajja bakawendula mwatuuka n'okundaba nga bwenkangabala okubibagamba ebibasoomozawatandisa okwenyimba nedda namuwulira nga muyimbiwo ng'omwagala nnyo ate nonze omuyimbi wange yali Eri Wamala kakati nayagala nnyo Eri Wamala lwaluyimba Emiriino w'ensambya kati bwe nawuliramu ekigambo nti wabe Emiriino ono wabe n'Emiriino w'ensambya wabe Emiriino ono kati nga nange nakula mmanyi ky'omwana wange ajja kubeesa Eri Nakibuuka wabeesa Eri Nakibuuka owange n'oseeri Nakibuuka jjejje eyankuza wabe Emiriino ono n'Emiriino w'ensambya kati wabeesa eri ono n'eseeri oli eyanfaako wabeesa eri ono n'eseeri oli eyanfaako kati nze basudde yali akwata kyakubiri sebata kyakusatu Kafeero mutegeera wano omwagala obulungi mwagala 96 ng'akubye tulera birerya nze olwolimba lwankolera nnyo tuzaala birerya tulera birerya olimba lwayita tulera birerya luliwa obutamatira luli ku teepu y'obutamatira Sseruganda aweeresa omatire mu kyolina ekyatuweebwa kyeky'eddembe ddala entegedde obutamatira kakati we ntandika omwagala naga nti nalabanga jjajjange ng'afuubwa emmindi konze kati awo olwoba ne jjajjange yanywanga taaba we nyagalira Kafeero enenza okusooka so nalabanga omugenzi maama nga tambulaye munugenya atiine nebuuza nti oli akati ekyali kya munkyaya nti olwoba nakolako ku House Boy kati yajereganya Usigalo Namusisi enjogera gyayogera kwa Usigalo Namusisi tamuwaamu katiibwa konna kati ate nga nze nali House Boy sisitabirabwa kati nga ekyo kyokka nze kyekyali kyaŋŋaana naye bwe yatuuka ate eno n'ayimba byenjagala namwagala nnyo ate munna ekikwewuunyisa ye muyimbi gwe yafa nga mulabye emirundi 32 kuba Sebatana akamulaba 21 basudde namulaba emirundi 9
ate nga bwe ayiri wamala 6 Kafeero wamulaba 32 kakati waliwo yatuuka ng'eno ayagalayo nnyo omwami wa Ridrin yaleeta nnyo mwami Kafeero ate najja nnyo ne mu Nsamba ate basudde yajja nnyo mu Nsamba naye simanyi lwaki gye muyimbi gwe nasooka okulaba mu kadongo kamu mu bulamu bwange gwe nasooka osasula siringi 5 mu 8 basudde waliwo kati olaba ekyo ekyakunyiza ku nnyimba za Kafeero kyanyiza Kabona Ladi Kisomba Nabbi Matovu yali abeera bwe bajja kati yayagala nnyo omuyimbi gwe bayita Ronald Mayinja n'akuba oluyimba ng'aliyitako buyisi bw'ati nga faaza ayitako ssabo n'akyawa Mayinja kuyimba mbufaza ayita Kafeero ekyanuma Kafeero awo sigaro namusisi otegedde kati nze ekyo kyanyiza nnyo nga ndaba tawadde baawo sigaro kitiibwa ate nga n'omuntu ogenda mu baawo sigaro nnaku yebeekututteyo otetenkanya bulamu ali nga nze ndaba ng'ali ng'amujereze nnyo gundi Lord Fred Sebatta omanyi mu kuyimba nze Sebatta wa leero Lord Fred Sebatta wamwagalako oluyimba ki Sebatta namwagalako oluyimba mmere ow'omukwano Nannyanzi era nze lwe luyimba lwe nali mmanyi nti bwe nkwano omuwala n'agaana muteramu Nannyanzi Nannyanzi lwe lutambula luta omukwano Nannyanzi mazima wamalamu omukwano si kulimba olwo oluyimba lwaliko omulere ng'agufuwa bamuyita Asani Nyanzi olayimba Nannyanzi kati n'ettaala y'obufumbo n'ekirala mu 88 Sebatta yakuba abawasa embaga waliko oluyimba abagenda bandikomyewo kyogola ne kampuni yange eziika nagituma abagenda bandikomyewo Fino Service olina kampani eziika abafudde kati nja kujja newandiise gw'oli nziika Muzeeyi Magala omanye ebintu olina okunzimbirayo ennyumba y'obuwunga bwa mwogo neyo Fino Service tugitunde nziika abantu bayita abagenda bandikomyewo Fino Service Uganda Limited nakijja mu luyimba lwa Sebatta abagenda bandikomyewo ne tulaba ensiisira ennamwezi bunyemyoyo kakati Sebatta yayimba bingi yayimba omusango gw'abazadde ne Sebatta oluyimba lwe ekiro oyinza okunyooma tewali yayimba ekijjulo ky'ebulaaya ekijjulo ky'ebulaaya kyatawaana matama ne kinnemu okumira baatuwa ennyama emaze gafumbibwa ennyimba za Sebatta zonna n'emuddo gw'otomanya ebikamba nga mwendanga gujjuza essowaani ezo eyo sizoni emwanyi we zaalinnira kati nze omusajja Sebatta wa leero abantu beegeraageranya ku bafu abalamu abaatukolera ebintu abasajja kireza naawe Sebatta ye muyimbi wa nze Sebatta akwata kyakusatu Sebatta ye muyimbi wange twawula ekintu kimu nti ye mulokole nze ndi wabuwangwa alokoka abeera wakakandi ennaku zino nsajja mulokole ddala era kyekitwawula nekitugatta ne Sebatta ekirala yeddira ndiga ekyokubiri nti ne bwenfe ennyimba za Sebatta bazikuba 2 abagenda bandikomyewo n'obulamu bumpi abagenda bakomyewo tiwaregera kano ne bantwalako muganga mutizedi ng'ekirwadde kindi bubi girita mutwe ziringayalukuba kiruulirangako atoolo ate nga mpulidde Sebatta ali mu teepu singa 27 abasajja bakoze naye akomyewo ku map era twebaza abantu mwenna abakomezaawo Lord Fred Sebatta okumuzaawo eri ensi era nze oluyimba naluyimba nti Sebatta wumula nkusiima nedda yawumula endongo mu reality nakati ajja nga legend naye ye yawumula endongo naye Sebatta legend kale no basabo ne banyabo Muzeeyi Magala abasiibudde abagambye tweyise bulungi tukume ekitiibwa ky'abantu baffe ab'obuwangwa n'ennono twagalane mulembe guno mugyewo empalana muyombe mu kamera muyombe by'amasimu era kati olaba ngenda wa jjajja Sseggujja wali mu Kireko omwana w'omusiige anvaawo ngenda ku lusozi Walusi gye ngenda okukulemberera okusaba okwa leero ate nzireyo ngenda ekanabulemu nazze kulabako ennyama ya Muzeeyi Magala nagireese mundeetere ensawo yange tusiibule Muzeeyi Magala ate tugende tukole ebintu ebirala banaye Nono TV social media ebbali wantu baddeko ne baba Kigundu Ssaabalambi naye
Saabalambi yaganye okwetaba mu programu yaffe obwedda ali wano afanseko nga anyumirwa Mzee Magala byayogera. Musajja mubuuzo wa bibuuzo, musajja wa media nnyo munnamawulire, ate nga Saabalambi w'ekitongole ky'enzikiriza naye tayogeddeyo tabuuza Mzee Magala kigambo na kimu obwedda aseka busezi. Tusaba Katonda w'abajjajja abawa omukisa mu programu eno. Zisangeko ku YouTube yaffe ennono.org, gisangeko ku onnono.org, Ennono TV, SK7 Media TV obujjajja. Gendako ku TikTok, programu enamba eya Mzee Magala nga bw'agyogedde, gisange ku YouTube ennene. Mzee Magala mukubire ku ssimu ali Bunyaka. Situyinza butasoma ku ssimu ya Mzee Magala kubanga abantu bangi abali mu mawulire muno abatamanyi, naye oluusi bwe mumukubira mumutawanya. Mzee Magala wa bujjajja era musajja aliko obujjajja amanyi naye tayagala kumusumbua. Kabawe ku ssimu ye mumukubireko. 0774 790 120. Eya WhatsApp eri 0708 247 260. Mpozi ne munnamawulire Kasuku nkutumiddeko nakulabye ng'oli ne Mzee Magala. Zomanyi buli muntu yenna gwenda Kasuku nogola boyo muganda wange. Muganda. Katenda Isaac. Nze buli muntu gwenda banga ali naawe mba mwagala. Kubanza omuntu anjagalira omuntu wange nange mba mwagala. Nze buli muntu gwe nkulaba naye ate abantu bakufollowinga. Nze buli muntu yenna bane mwebale tugoberera bannamawulire mujje wa Mzee Magala abawe interview kubanga baba interview ya Mzee Magala gyakozolwano yali agikozeka wantu wonna. Kakati ebigambo Mzee Magala alina bingi. Nsaba Katonda w'abajjajja abawe omukisa. Bye bye. Mweraba.